bannaffe abamu bagenze tebagenze lwakwogera ku bya security abamu balobinga bwa minisita kangende wali wano mu parliament abalaba speaker tugamba catching the eye of the speaker naye wali bagenda catching the eye of the president ne bannaffe abamu sanga basuubirayo ku kamuwogo oba waliyo ka balance ka age limit goli agamba bamuzeeyo nayo ka balance tuweeko kuba kati embeera si nnungi naye nga tosuubira nti waliwo ideas bagenda okudiscussinga ezisobola okukwata ku muntu wa buli ate nosanga nti mukuru wa caucus ye NRM yakola olukalala rwabo abajja kubuuza president ate n'abawa n'ebibuuzo tugwe mutuuka gundi ojja kubuuza kibuuzo bwe kiti ate ne basooka kubiwa president anoonye answer so bw'oba tori ku listaawo nga president talina linnya lyo ate ne baluweereza ne speaker tori ku list eyo tojja kubuuza nolwekyo atuwandiikire ng'opposition atuwandiikire awandiikire president general DP awandiikire OFDC atuyite ng'ababaka ba parliament officially nesi bino byogenda mu caucus okwongera okumuwa gundi amaanyi mu bazungu abanonyamu ssente tolaba n'abaasewo bazze ne twogera akakakudde twakabuuseemu dda generally nze neebazizza era nensaba nti enteekateeka eno president gyakoze ey'okubeera nga tufuna omukisa ffe era mugambe tife abamu okutuyita mu state house oluusi kiyinza otukaluubirira naye wabeera nga waliwo enteekateeka efaana bwe tiwaakiri era nensaba speaker nga mpita mu president nepita president nga mpita mu speaker nti ekintu kino kibeere waakiri emirundi 2 buli mwaka tusobole okubeera nga tusobola okumusinkana wano wennyini we tubadde ne tubeera nga tusobola okukubaganya ebirowoozo naye kubanga ekikuntu ekikolagana n'enkulaakulana y'eggwanga ne security tekirimu bibiina maaso ne tumutunula maaso ne tumugamba ki ekituluma ng'abantu nti okusiba munnaffe kubanga bw'ona okitandikira ku muntu omutono bw'oti tomanya ofiisa wansi y'anaakola atya abantu ba bulijjo nti Nambooze aliko kamera ezimugoberera n'abantu abamulowoolezaamu buli lunaku omwana we w'ekitiibwa Nambooze okugenda n'akaabira mu ddwaliro nga talaba nnyina gwe yasindika kola ng'amulaba ku kitanda si kituufu wabula agambye nti naye yawulidde nti Nambooze wakutwalibwa India takiyinaako buzibu nti naye bw'anaakomawo ajja kusanga bamulinze ne bibakuntumye abitebye kubaki zijja kuba expensive proposals nyingi ababaka ze bawaayo ezimu ku ezo okulaba mbu bw'oba ozimba zino zi commercial buildings okulaba mbu kiri emast okuinstallingako cameras nazo ziyambe ku cameras za government okola ki okulaba ebya security bigenda bulungi mu ggwanga